Kugulosh updates calling kubuuzaako mukwano gwange yonna gy'osinzidde kansubire nti oli bulungi. Buli lukya wabaawo ekipya ekitondwawo bw'ate ne Irene Ntale omuyimbi w'eggwanga naye olunaku olw'ekyo yabadde mu kwetegekera akabaga okuluviirenga ekiteeteeyi kye kyagenda okwambala ku mukolo gwe ogw'embaga. Kimanye embaga esembedde eriyo ng'ennaku z'omwezi 17 lwe Lwokutaano lw'eno wiiki. Naye maama Irene akateeteeyi kamunyumidde mulanduuzi omulala wagenda okubeerawo nga bw'olabaawo bambi yabadde so smart. Yabadde n'emikwano gye okutesitinga keeke okutesitinga ebyokunywa byonna baabikoze olunaku olw'eggulo nga bw'olabaawo. So kati tulinde bulinzi maaso ku lutimbe owa kaadi yafunye kaadi kansubire wagifunye dda n'abagenda okulabira ku mutimbagano wano ku Gulosh Updates ojjaba obufuna byonna byonna ebigenda okubeerawo ku mbaga ye nga bakola ebirayiro ebitukuvu awamu n'omwami we. Kimanye kw'okwanjula kwaggwa dda. Erudda eno ye Mami Glo mujjukira bulungi yali yatugamba nti obulwadde bumumala embirizi era essaawa yonna agenda kuba afa. Kati nno bafunyemu obutekkaanya n'eddino kimanyi bagenze ne bagomugoma ku mukolo gwa Miki. Ko Mami Glo n'avaayo n'agamba bannaye Miki weebale nnyo kungoberera Dino oyo. Dino naye bw'ati yavuddeyo n'akola ki n'amukolera vidiyo n'amugamba watugamba ofa. Mama Glo lwaki tofa? Naye bannange so cyangwa siwagira Miki sitemunda babo violence naye bambi Dino wamutulagidde waagwa bannange akasajja akampi akonga kessaawo. Okay, nga tonnaba kunja samina gwe Mama Glo nga tofanga. Wagamba abantu nti olina kansa obulayi ennaku nnya ofe nga tofanga. Eyagamba ennaku ennyo okufa ali mu myezi. Ono omukazi yajja waneeno n'agamba abantu nti alina kansa. Nga tumubuuza kansa wali ku stage ki nga tabyogera nga woza simanyi abasawo bamugamba alina ennaku nnya afe. N'atandika okwekubya obuyimba bw'okuziika ku live ze. Nenvayo ne mbagamba abantu mwono omukazi ayagala kubabba kubanga yali atagetinze okubba abantu. Nti bamusondere ssente simanyi akomewo Uganda biki nga yagala kubba abantu ono omukazi okitegeera omukazi okuba we nabuusa abantu yanzigulako olutalo ampemula wemula ku live ze anvuma antyoboola. Mukazi gwe bwebanga ddiru yo nagiyiwa ey'okubba abantu neesonyiwa. Mukazi gwe nga tofanga muvayo ne mutagetinga okubba bakadaama nga tofanga. Ono omukazi ayagala amawulire ayagala okwogerwako buli wamu. Gwe mukazi gwe neesonyiwa. Okay? Nze seeyerusa sikwata mu bizigo. Sina we ndiringira na mu bintu bya bizigo. Okitegedde? Wakwata Shane Lips n'omuteeka mu dduuka. Oba omukazi gwe oli mentally disturbed oba olina akatuli ku mutwe. Wakwata Shane Lips omutadde mu dduuka olaza abantu omuwadde edduuka ate omuliko ku live omuvuma. Okitegedde? Wakwata ono pressure matama buuku n'omuwa ebidagala bo omuwadde biki yenna ogutwe ne gugejja we kutaagatama. Kana kazi mboke kamwe ebidagala ebyageza oyo pressure kamuteka mu karantini n'oyo fuutu era pressure abaddeyo nga bezina ne fuutu. Okitegeera ono omukazi byonna yabikola. Gwe mukazi gwe eno internet bwe yakuboola nze neesonyiwa tojja kusobola nakuba diiru yo nagiyiwa kitwaye nti diiru yo nagiyiwa zitusobola kujja wano n'oferafera abantu bya kisiru oba nvuma biki oba ne diiru yo nagiyiwa tolisobola tojja kusobola neesonyiwa. Tunda bizigo byo tunda mpekezo naye toli mulwadde nakuba diiru yo y'obulwadde bw'oyagala kubba abantu ssente simanyi olina kansa obulayi ennaku nnya ofe nga tofanga bombo clat toddangamu bombo wool. Baganda bange mwenna abali ku kyeyo njagala okubajjukiza bannange musevinga akasente bangi mwajja n'ebiruubirirwa bingi naye ekituufu mwabivaako. Mwatuuka abasajja mwadda mu bakazi owasa ono owasa oli buli lunaku owasa. Naye ekyamazima njagala mbawa example mwabali mu UAE embeera mugirabye. Guno omwaka mugwetegereza bulungi nga bwe gubadde. Mulabye zi deportation ezibaddemu. Mulabye visa rejections ezibaddemu. Nze nina mikwano gyange bangi baba deportees ng'abamu babakwatirana mu zirifuti ne bakuzaayo nga bw'oli. Just imagine nga tolinamu kasente naye nga Uganda babadde balowooza okola. Olaba woddayo wenna ng'olina ensonyi
ogenda kulabika otya mu bantu bangi mbalaba mu zi bed space mudda mu kwebaka mu butanda nakwegatta bangi mulina zi freelance visa zi on visa ezo naye mutudde nazo emirimu ne gijja ne gibayitako nga mutunula bwe muti ebyokola mwabivaako. Baganda bange njagala okubajjukiza wano si wammwe nze mbabuulira wano si wammwe oba osobola akasente ko ne wano tokasevingawo kasukume mu Uganda kubanga toyinza kumanya bijja nkya muganda wange nze mbabuulira olowooza be bakutte ne badipooti nga babadde nga beetegese babadde nga bakyetegekedde nti enkya bagenda kumudipootinga so kyenkugamba nti kyandibadde kirungi ne weetegekere olw'enkya ab'Uganda be bakubuuza ssente buli omwaka be bakubuuza ssente wagamba sirinaamu nogamba ssente zibuze buno nagwo ssente zibuze ogujja lwe zigenda okulabika kati lwaki tutandika okusevinga olwaleero omanye ebijja enkya ddala onaalabika otya mu bantu abadde bamanyi nti oli bweru nga bakutisse nga toyinaamu yadde ddala onaabaddawa abasekerezi naye nga ngenda maaso n'okubategeeza nti tusomesa koosi ya chef ne barista essomero lyaffe balita mujulizi barista and chef training academy esangibwa ku abayita ababiri Entebbe road mujje tubasomese tulina accommodation ey'abawala n'abalenzi eri abo abaviiwala ate nga tubayambako ne ku nsonga z'emirimu mwabali mu essomero lyaffe lisangibwa nayivu mujje musome badaye tugenda mu winter manyi kyetegeeza winter ebeeramu emirimu mingi olw'ensonga abalambuzi baba bangi so businesses nyingi nnyo eziggulawo mu winter nfuna bulungi so tobeera eyo ne weesiba eyo ng'omulimu gwambula